Oluvannyuma lw'okumaliriza okunoonya akalulu mu bitundu bya Teso, Yoweri Museveni olunaku lwaleero lwatandise okunoonya akalulu mu Bugisu sub-region. Era olunaku lwaleero asinkanye abakulembeze wano mu Bugisu, aba NRM 200 bavuddeyo naawo obubaka bwe batandika omusakira nga kwotadde n'okumunoonyeza Now, the main problem was sectarianism. Shihulishene ukuyawulamu nga nicho shamira hubona kuri kufuna biyangafu byo. The leaders, the tribal leaders, and also the political leaders did not diagnose the problem correctly. nga kwotadde n'okumunoonyeza akalulu. Pulezidenti nga ayogerako eri eggwanga avuddeyo n'akona ku nsonga nnyingi omuli okusosola amawanga, era alabudde abantu ku kintu ekyo n'avaayo n'ategeeza nti nno balina okukola bingi nnyo okulaba nga bakulaakulanya ekitundu kino ekya Bugisu. So, oh, you know, the Bamasava must go to the hills to look for Malewa. You say, yeah, they can go and look, but they shouldn't stay there. The mountain is very dangerous. The mother should not